Jjajja Kasumba Lubowa bamweyana eyayitibwanga Swahaba Kasumba. Swahaba Kasumba ekituufu bamukutte era wetwogerera kati ali luzira. Abamukutte sakka emu eri mu kikuubo. Abantu abamu bagamba Swahaba Kasumba yagudde eddalu. Kijja kitya? Swahaba Kasumba yakwatiddwa era nga yasuze mabega wa Mitayimbwa mu kkomera e Luzira. Nkikuddiramu Swahaba Kasumba okusinziira ku Aligaweesa bw'atyo yakonfaminze n'agamba Jjajja Jjumba onowulira Jjumba yakonfaminze n'agamba kituufu Swahaba Kasumba yakwatiddwa era nga yasuze Luzira. Ensonga ezamutwazisiza zikwasaganya ku ssente, bamuwola ssente n'ebisigadde ng'ebyo by'amabanja. However n'akonfaminga nti abadde mulwadde ng'ajjanjabibwa awo mu kigo ekyabwe. Si ddwaliro nti Mulago ogendagendayo ng'olina kansa bakujjanjaba, awo si ddwaliro nti neera ng'ogendagendayo bakulongoosa ensigo, nedda. Naye okusinza ku bulwadde mbu obaddewo mutawaanya buyinza okubeera nga bwa bwongo nga nsonga eringanga yakugwa ddalu. Abamu ne bagamba n'okugamba tomanya yagenda okukyuka okuva mu ddiini ye ey'Obuyisiraamu gye yali ayagala ennyo okujja eno neera nga mbu kigambibwa nga ndowooza mbu butategeera bulungi nnyo okusinziira ku bulwadde abantu bagamba obuyinza okubeera nga bumuluma bo bwe basuubira. Kubanga omuntu ng'oli mulwadde muyi tobayinza kukwata ate bakutwale Luzira kusooka kukaliga nedda, wadde nga naye waliyo medical attention gye basobola okubeera nga bakuwa ansoose kujjanjabira mu malwaliro tu. Omuntu ng'oli mulwadde oli muyi tebandikututte eno mu kiggwa kya Ssabo, bandikututte mu hospital eddwaliro. Sooka owulire emboozi ekwasiganya ku Swahaba Kasumba. Naye nga sinabeera nga njikuteerako kujjukiza nti Nnaalongo Nabwire yavuddeyo okubeera nga akunya abasawo abafeera abo abakulombereddwa ne watabaako kukyuka mu bulamu bwo. Avuddeyo okubeera nga akutaasa mu mbeera ya bufumbo, kibbattaka, sente zikuyita myaganya gyangalo, oyagala kufuna visa, buli kimu ajasobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukodde okuwa enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda, ebisigadde obimulekere. Jjajja Kasumba Lubowa bamweyana eyayitibwanga Swahaba Kasumba. Swahaba Kasumba ekituufu bamukutte era wetwogerera kati ali Luzira. Abamukutte sakka emu eri mu kikuubo. Abadde muntu mukozi. Kasumba n'afuna okulwala n'atataaganyizibwa. Kati bwe yafuna okulwala ne bamutwala mu malwaliro era ne bamutwalako ne butabika. Ne batuuka abantu be ne bamusitula ne bamuleeta wano mu ddwaliro. Era Kasumba abadde wano mu ddwaliro. Kati bw'abeera wano mu ddwaliro waliwo omwami omu eyali amubanja. Omwami oyo ng'amubanja kumpi esente ziri mu miliyoni nga 8 kubanga Kasumba yalina bizinesi ndowooza ng'eri mu kawumbi ka ssente. Ye omwami oyo yajja wano n'agaa Jjajja nakulabye ng'ojjanjaba Kasumba yali mukozi mulungi naye mbadde nkusaba nze musonyiye. N'aleeta ebitabo ne tubisayiningamu n'amusonyiwa. Kaakati waliwo sako eyo nayo bagiyita oba Ssuubiryo Sako eri mu kikuubo. Kakati bamuwola ssente mu 2022 ndowooza miliyoni nga 3 n'okudda waggulu mu COVID. Kakati bwe bamuwola n'afuna obuzibu n'alwala n'atasobola kusasula. Naye mbu yali abasasuddeko miliyoni nga 38. Omanyi ssente ezo eza Sako bakuwola miliyoni 3 ate nga amagoba ga miliyoni nga 5. Kakati mbu yali abasasuddeko mbu ye bw'agamba. Kati mba ndi wano olunaku lwa jjo ng'abantu bajja, omu court bailiff, omulala wa poliisi akola ku CPS, nga batutegeeza bajja wano nga batutegeeza tuzze wano nga tuturakinga omuntu gwe bayita Kasumba era ali wano kunze nti kino kitongole kyanzikiriza kya buwangwa na nnono era lino ddwaliro. Bajja emmotoka 2 balina abasirikale 4 n'owa kooti ne saidi nga tutuula nga babinnyonnyola nga bajja ebbaluwa ya kooti ng'amaga nti ffe tuli bamenyi b'amateeka wabula Kasumba mulwadde. Kasumba yajja wano kujjanjabibwa. Obulwadde obwamuleeta wano yali mutabufu wa mutwe wabula kati agenda awona. Akati kye baakola nga bagamba tumutwala nga mbagamba mwali mpadde omukisa ne njogera n'aba Ssuubiryo Sako
ne mbanyonnyola ne bamanyi omuntu ono mulwadde kubanga yabasasulako ssente ate ne bamusonyiwa ne bamugamba nti sooka owone tannawona ali mu ddwaliro ne bagamba afe bamututumye tumutwala kubanga bamulaba nange nga mpita Kasumba nga bamuleeta bano bamanyi nti mbamanyi abasonyiyo bakola otya nti bampa ssente zaabwe naye ne basasula ne basigala nga bammanjaayo emiliyoni 7 kunze miliyoni 7 ze basigala bakubanja nti era ne bazinsonyiwa nga bategedde nti ndi mulwadde naye kati baba baleese ebbaluwa ya kkooti nga bawandiiseko miliyoni 58 nga bamukola ki nga bamutwala era njagala kusinziira wano kutegeeza basuubiryo Sako n'omulamuzi Kasumba mulwadde era bwe yatuuse mu kkooti mwamulabi Kasumba muki mulwadde si mulamu era njagala kusinziira wano nkiryalinge n'empewo ntegeeza abantu nti ekigambo Kasumba bamuleeta mu ddwaliro nti Kasumba tiyabatawanyiza mukwata tiyabakalubiriza yatambudde butambuzi ne mugenda ne mumusiba naye nsaba bannayuganda omuntu nga mulwadde ate ng'omuntu alina kyakoledde eggwanga ng'era naawe omulaba wadde eby'essente biba bya ssente nga ddala ne ssente ze mwamuwola yazibasasula gwe bayita kalugendo nti gundi namuwola miliyoni 2 nga yazibasasula mubanja magoba mumuleke nammwe muli bantu muleke awone abasuubiryo mwagambye nti nakayanye nagezezaako okubalaga naye baga nti ekituufu omuntu tiyalikwatiddwa ng'akwatibwa mu ddwaliro mu bbanja ku bbanja nga wamuwola buwozi ssente zaabula ojja kulowooza nti olinda Jumba musawo yayamba Kasumba Jumba naye akyalwana kujjanjaba mukazi we kulabika ng'awona Jumba talina ssente